You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Abatuuze okuva mu disitulikiti y'e Buliisa nga bava mu maka 42 n'okusoba beekubidde enduulu eri gavumenti bayambibwa ku nteekateeka za pulojekiti eyitibwa Tirenga Oil Project egenda okubanga eyitwamu okusima amafuta mu bitundu by'e Bunyoro nga bagamba nti bano tebasasulwa bulungi mu nteekateeka ya gavumenti ogenda mu maaso n'obasasula. Ngebete sanidde bakuwa obusente baagala kusasula nga busente butono nnyo butasobola okufuna ekyenkanyi ettaka lyenkanyi mu kitundu kirala. Eyo nayo nsonga nkulu nnyo, nsonga esooka yeeyo yennyini kubanga esente zimugenda kumpa wano eka 2 n'ekitundu muganda wange abawulidde wano miliyoni nga 10 eka 2 kitundu, naye ate mu kitundu kirala tosobola kufuna ettaka lya miliyoni 10. 2.5 acres, about 2.5 acres. So when woman in njogera ati Buliisa at large, and Bunyoro at large, and Uganda at large, and the Eacop at large. So I'm supporting Eacop to be there to stop. Kubanga bo abenyini bagala kulya, bo wenyini bali mu office bagala kubairana tai, bagala bavuge mapajero fe abana bafe batasoma nkera bafoka abakozi ababagaga abapakasi. Bano nga bakunganidde ku hoteli Africana bategeezezza nti bazze beekubira enduulu mu nteekateeka ez'enjawulo bayambibwe naye nga tewali ayamba. Abamu ku bo balumiriza nti yiika y'ettaka mu bitundu bino baagala obbawa obukadde 3 n'ekitundu so nga ate ogenda awalala yiika eri ku miliyoni 25 mu kitundu kyekimu, ekintu kye bagamba nti si kya bwenkanya. Obutali bwenkanya obwo bwe buzibu byolaba nti tulwanagana baki abananyini mafuta ne tugamba bwa tutekera kuvaawo. Ekyokubiri, bwebanga tonakunsasula sente mu biwandiiko oziraze nti zino sente zingenda kufuna naye ate sina kuzifuna. Weewaawo oyinza okubanga ozitadde mu kooti naye teziraba kujja mu ngalo zange nsobole kuzikozesa bulungi, naye kati gwongamba nti vaawo wano kati nvuyewo ngende wanga sina sente. Bintu bikwatagana n'ebibira biri bitya, ensonga za rivers biri bitya, ensonga za lake biri bitya kubanga amafuta gagenda kuyita omubi mu ttaka ate no mu bibira. Yes, so campaign egamba nti stop Eacop kubanga tibali abantu batuufu tibogera amazima ku lw'ensonga. Nze omukyalo kinviira mu Kasenyi bazimba mu Central Processing Facility, abataka abatuuze b'ekyalo bali mu kukuba enduulu ku flood giveera ku Central Processing Facility nizigenda mu ndimiro zaawo. Kati nno bano basazeewo nti baagala baweebwe ettaka so si nsimbi mu bitundu ebirala olwo nga bajulidde kusenguka busengusi bave mu kitundu kye balimu bagende mu kirala. Bano bazze beekubira enduulu okuva mu bantu beekikwatako naye n'okutuusa kati babadde tebannaba kutuuka kuyambibwa. Bazze mu Kampala okusinkana Chief Justice oba Ssaabalamuzi ssaako ne Minisita avunaanyizibwa ku by'amateeka naye nga buteerere.
Waliwo wannachewa wa Africa Institute for Energy Governance ayitibwa Dickens Kamugisha yabadde agenda mu maaso n'okuyambako abantu bano okwasaganya ebintu byabwe okulaba nga bigguka naye n'okutuusa kati gavumenti ekyesuuliddeyo gwa naggamba. In other words, the law provides that you must file within 60 days, and they said we didn't comply with that. But in our pleadings, the evidence we presented, we know we complied with the 60 days rule. So when they dismissed our case based on the preliminary objections without hearing the merits of that case, we filed an appeal challenging that ruling of the first instance in the appellate division of the High Court of the East African Court. And as we speak, we appeared on 20th of last month, February 2024, and they gave us a scheduling memorandum. We are going to be making our written submissions on 22nd of this month, March. Bano sibe boka bazze babeera n'okwemulugunya naddala ku nteekateeka za gavumenti ez'okugamba nti nno bawaayo ettaka olwo nno batandika okusimako amafuta naye nga bagamba nti bo tebawakanya nteekateeka eno kyokka ng'obusente obubaweebwa butono nnyo kye bagamba nti si kya bwenkanya ne pulojekiti egenda okuba ng'etandika okukolebwa ey'amafuta.